إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم kadde bange baganda bange bibitibwa abatuwuliriza abatambula naffe ku musomo gwaffe gutumanyi obulungi ahkamil usrati almuslima ahkamin usrati almuslima amaka amasiraamu gasaana kulamulwa gatya gasaana kutambula gatya nga gasigadde ku mulamwa ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatusiimira tubeere nga tufuna amaka tutambulireko hatta yarula anna subhanahu wa ta'ala kutusanga Allah tusiimye. Mulundi ogwayita ayuha al-ikhwa twali tutambulira ku episode yaffe ey'omwenda. Twatambula episode yaffe ey'omwenda yali etambulira ku mbaga y'obusiraamu efaanagana etya. Embaga twaginnyonnyola embaga kyeki biki ebisaana okubeera nga bwebiri yabange embaga eyo webanga eriko ebitali bituufu tusaana kweyisa tutya. Ebyo byonna twabitunuulira ku mulundi ogwayita ku episode ey'omwenda. Olwaleero nga tugenda okutunuulira episode yaffe ey'ekkumi tukyali ku mbaga ensiraamu esaana kutambula etya. Tukyali ku mbaga ensiraamu esaana kutambula etya biidhnihi subhanahu wa ta'ala. Twagala kutunuulira ayuha al-ikhwa ebintu ebikkirizibwa okubeera nti mu mbaga bikolebwa ku mbaga ensiraamu, ebitakolebwa byonna twabiraba ku mulundi guli. Twagala kutunuulira ebikolwa obusiraamu bikkiriza ku mbaga era nga bikolebwa nga biri ku nkola entuufu. Abange ngono mbaka sallallahu alayhi wasallama mwennyini yabikola ku mbaga ze ne ku mbaga ze bamuyitangako ng'omubaka sallallahu alayhi wasallama. Twakinnyonnyola okuyita omuntu ku mbaga okujja tteeka amma okuyita ebeera sunna, naye gwe okuyita nga bakuyise al ijabatun okwanukula nga bakuyise ku mbaga wajibun. Nabbi yatugamba sallallahu alayhi wasallama idha du'iya ahadukum ila alwalima, omuntu mummwe yenna kasitayitibwanga nayitibwa ajje ku mbaga fali yaati, kirungi nnyo ajje, tewaliwo nsonga yonna gyowa okujjako era ensonga ze twatunuulira ku mulundi guli ogwayita. Olwali twagala kutunuulira ma yajuzu fi'luhu fil walima, biki byetagiddwa byetagisibwa okukolebwa ku mbaga ensiraamu. Ekimu ku byo tuqaddima mraatu zawji ala adiyafin arusiha au aris ala urusi zawjiha. Twagala kutunuulira zawaju, twagala kutunuulira omulimu ogukkirizibwa okukolebwa ku mbaga. Tulina an tuqaddima mraatun, omukyalo ono omugole, an tukhaddima mraatun adiyafa zawjiha fi arusiha. Omukyalo ono awasiddwa nga tuli ku mbaga ayina okusaavinga abagenyi mu nkola za sunna. Omukyalo ono ogwe bawasa okusaavinga abagenyi, okugabula abagenyi mu nkola z'obusiraamu. Omukyalo ono alina okugabula abagenyi babba be yayise ku mbaga. Thabata dhalik hadith yajja hadith eri mu kitabo kya Imaamu Bukhari, Imaamu Muslim ne Imaamu Ibn Majah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam du'iya, ombaka yayitibwa. Yaqulu Sahal bin Sa'd, Sahal bin Sa'd yatunyumiza ng'atugamba bulungi nti daa Abu Asid, daa Abu Asid al-Asadi oba al-Sa'idi, yayita Abu Sa'id oba Asid, yayita as-Sa'di nabiyya sallallahu alayhi wasallam. Yayita nabbi ku mbaga, yayina embaga ye ayitibwa Asidi as-Sa'di. Daa nabiyya sallallahu alayhi wasallama ila urusihi, yamuyita ku mbaga ye. Tugambye omugole ateekeddwa okusaavinga abagenyi abazze ku mbaga yaabwe, abagenyi babbaawe
ateekeddwa basaavinga nkola ya busiraamu omukyala n'agabula ku bagenyi abazze ku mbaga babe yayise. Lidhalika thabata hadisi yajja mu kitabo ekituufu ekya Bukhari ne Imaamu Muslimu ne Ibn Majah, hadisi ng'eva ku Sahali as-Saadi, eva ku Sahali Saadi atunyumiza bulungi nti daa Abu Asidi as-Saadi yayita nabiya sallallahu alaihi wasallam ila ursihi eri embaga. Wa kanat imra'atun yawma idhin, omukyala w'omugole oyo ku lunaku olwo nabbi lwe bamuyita ku mbaga, omukyala oyo ku lunaku olwo lwennyini yennyini, yawma idhin, omukyala oyo mukhadimuhum, ye yali abasaavinga, omukyala oyo yali agabula ku lunaku olwo nabbi lwe bamuyita ku mbaga yani Asidi as-Saadi. Falamma jaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mbaka yajja, wa mraatuhu, omukyala ono omugole gwe bagenda okuwasa, mukhadimuhum, nga yabagabula, ala ursihi wa hiya arus, ku mbaga yaabwe naye nga mugole. Agamba Saad, atadiruna, mumanyi omubaka sallallahu alaihi wasallam bamusaavinga batya, ma saqati rasulallah sallallahu alaihi wasallam. Agamba Saadi nti omubaka sallallahu alaihi wasallam Sahali Saadi awa Sahali al-Asadi atunyumiza bulungi nti omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yamala okujja, wa kanat imra'atun, omukyalo oyo wa Asidi Saadi, Sahali Saadi yatunyumiza, Asidi Saadi ye yali awasizza nayita nabbi sallallahu alaihi wasallam. Falamma jaa an-nabi, mbaka bwe yajja sallallahu alaihi wasallam, wa kanat imra'atuhu yawma idhin mukhadimuhum, omukyala yali asaavinga kwolwo olunaku, wa hiya arusa au arus, nga ye mugole. Abuza Sahali, atadiruna, mumanyi ma saqati rasulullah au rasulallah, kyebamuwa kwolwo. Atugamba nti anqa'atin, omukyala ono omugole, anqa'atin tamrati min al-layli, yakamula bulungi nnyo omubisi gw'enjuki oba omubisi gw'entende, yakamula omubisi gw'entende. Falamma akala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama, omubaka bwe bamuwa emmere n'amala okulya, saqatuhu iyahu, n'atwala omubisi gwasogodde ogw'entende n'agugabula n'atandikira ku mubaka sallallahu alaihi wasallam. Dalilun, etulaga obulungi nti mina sunna, abagenyi bano abayitiddwa, omukyala ono gwe bawasa yennyini alina okugabula abagenyi babayise ku mbaga. Idhan eyo sunna nkulu, fe tuwoza kusala keeki naye ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam bakitusomesa dda, bamuyita ku mbaga, omugole yennyini yeyagabula, mugole omukyala yeyagabula omubaka sallallahu alaihi wasallam. Ku mbaga ekyo tukirina omukyala ono omugole alina okusaavinga abagenyi babba, nga betukiramu hadisi ya Bukhari ne Muslim ne Ibn Majah radiyallahu anhum jami'a. Amma amru thani, era ensonga endala obusiraamu gye bukkiriza ku mbaga y'omuntu ng'awasizza attahani'a, okwozaayoza. Attahani'a ma'ana attahani'atun, okwozaayoza, tahani'atul muslimin akhahu al-muslima bima hasala alayhi min al-khayr wad-du'a lahu bid-dawami an-ni'ma wa shukruha. Omusajja ono awasizza, tulina okumwozaayoza bima hasala alayhi min al-khayr, ku birungi Allah byamuwadde, wad-du'a, tumwozaayoza ku ebyo byatuuseeko, wad-du'a lahu, n'okumusabira edduwa, bid-dawami ni'matin, Allah amuwangaaliza ebyengera, wa shukruha, n'okubeera nti abyebaza. Falidhalika ayuha al-ikhwa, kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, omubaka yalinga yad'u lilmutazawwijaini, yalinga abasabira, ng'abasabira ki dawamu ni'ma wat-tawfiqin wa-tulu al-ishra sallallahu alayhi wasallam. Yasabanga Allah subhanahu wa ta'ala ebyengere ebyo abimunywereze biwangaalirewo, bawangaalire mu byengere ebyo. Thumma era n'amusabira subhanahu wa ta'ala tawfiq, Allah amukwatireko, kuba Allah kyattakwatiddeko toyinza kumalako nakyo. Yasabanga Allah amukwatireko, kubanga Allah obanga tumusabye kukwatirako, wallahi noba w'amaanyi nnyo, toyinza kumalako nga Allah takwatiddeko. Ate okusaba dua ibada, tumusaba busabi, era ekimusanyusa kwe kuba nti omuddu amusabye
amuwe ekyo kyamusabye. Katusabira munnaffe ono Allah abeerenga amunywereza ekyengera kyamuwadde. Watul ishra n'empangale y'olubeerera bawangaale bulungi ne munne gwafunye ila masha Allah okutusa Allah lwali basazeewo. Idhan attahani'atun tulina okwozaayoza munnaffe bima hasala ilayhi min alkhairi kwebyo ebirungi Allah byamuwadde. Waddu'aa'u n'okumusabira dawaamu ni'ima Allah abeerenga amunywereza ekyengera. Washukruha n'okubyebaza mu ngeri efaanagana bwetu. Falidhalika nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yad'u biziwaaj yalinga asabira abantu abawasizza abafumbiddwa ng'abasabiriddwa efaanagana bwetyo nga gye tunnyonnyodde. Nabwe kityo ayuha al-ikhwa ezimu ku dua omubaka sallallahu alaihi wasallam zeyatubuulira zetulina okusabira bannaffe bano. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatusomesa bulungi. Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam omubaka yalinga asaba ng'agamba atya barakallahu laka wa baraka alaykuma wa jamaa bainakuma fi khair. Yasaba omubaka sallallahu alaihi wasallam barakallahu alayk Allah akuwa obulungi abukuteekeko Allah abubawe wa jamaa bainakuma fi khair abagatte gwe ne mukyalawo Allah abagattire ku bulungi. Edduwa eyo sallallahu alaihi wasallama byagendanga eri omuntu awasizza oli bwe yamuyitanga ku mbaga yamusabiranga embeera efaanagana bwetu. Sikwatibwa nsaalwa nakunaku walala wattaghina na bukukuuzi ku mutima. Labudda an tad'uwa li ikhwanikuma baganda bammwe mwembiriri oba baganda bammwe mwenna abasiraamu basobole okubeera nga Allah abawangaaliza ekyengera kyabatuusizzaako ekyengera eky'obufumbo. Falidhalika ayuha al-ikhwa yali nkola ya mubaka sallallahu alaihi wasallam era sunna nkulu okusabira abantu abawasizza okubeera nga Allah abawangaaliza embeera eyo n'ekyengera ekyo kyabawadde. Ensonga endala ayuha al-ikhwa wa ayatuha al-akhwatin era ekolebwa ku mbaga ensiraamu gye tulina okukola al-hadaya ebirabo. Tutwale ebirabo mbaga kigambo kyengera kinene ni'ima ibada erimu okutona bwabanga muno yakuyise genda n'ekirabo beera ng'otonayo. Falidhalika thabata dhalik anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama obujulizi ku nsonga eyo bwe yamala okuwasa nabiyyu sallallahu alaihi wasallama omubaka yawasa omukyala wayitibwa Zainaba. Falamma tazawaja nabiyyu sallallahu alaihi wasallama Zainaba omubaka bwe yawasa Zainaba omukyala ayitibwa Ummu Sulaimun ahadati lahu yamutwalira ekirabo sallallahu alaihi wasallama hasiyan fi turi alhijara. Waliwo akatebe katugambo ba akatebe oba akakeeka yakagenda n'akatunira omubaka sallallahu alaihi wasallama omukyala ayitibwa Ummu Sulaim. Sigamba Ummu Salama ngamba Ummu Sulaimun yagenda ku mbaka sallallahu alaihi wasallama nga wasiza omukyala ayitibwa Zainaba n'amutonerera. Abange enkola yaffe okutwala ebirabo eri munno ku mbaga ng'awasizza genda omutonere muwe ekyo ky'oba okoze kiri mu ddiini. Ate enkola ya mbaka sallallahu alaihi wasallama nga bwe tulabye omukyala omukkiriza ayitibwa Ummu Sulaimun ahadati rasulallah sallallahu alaihi wasallama yawo omubaka ekirabo kyetunnyonnyodde obulungi mu mbeera efaanagana bwetu. Ezo nno z'ensonga zikkirizibwa mu mbaga ensiraamu okubeera nga ebintu ebitambula bulungi ku mbaga nga bwe tubirabye. Ensonga eddako ayuha al-ikhwa gye twagala okutunulira adabul ziwaaj empisa ng'omugole amaze okutuuka gwawasizza omukyalo oyo weeyisa otya naye. Obusiraamu bwaffe tebwalekayo nsonga zonna bwatusomesa bulungi. Twatunuulira embaga nga bakuyise weeyisa otya ne tutunuulira gwayisa omuntu weeyisa otya. Gabula abantu ekiyitibwa embaga kulya abantu baba bazze kulya si kutunulira kuliisaako balala ng'omubaka bwe yagamba sallallahu alaihi wasallam sharru ta'ami alwalima yad'u laha al-aghniya wa yatrukuna al-fuqara. Bagenda ne baliisaako abagagga bokka abaavu ne bacopa bawulya buwulizi kaloowo banaanuula bunaanuuza ensingo ng'abagagga bali mu kulya kyata be bagagga abasobola okwetuusaako. Mbaka naga nti emmere ebambi nnyo eriisa abagagga ey'embaga n'ereka abaavu. Falidhalika embaga kiyitibwa kulya kusanyuka mu ngeri efaanagana bwetu. Falidhalika ezimu ku mpisa ng'omukyala atuusa awaka antusallimu nga tonnabagenda mu kisenge gy'ali sooka okonkone konkona oluggi
bwamala okukonkona olugiyingira thumma tusallimu alaiha au tusallimu alaiha omugira ki omwanirize tuula wansi gwe ng'omusajja buuza omukyala inna hadha ekyo bwobanga okikoze tadhhabu rahabatan fi qulubi au min qulubi al-arus okutya kuno kwatidde takumanyi wabula engeri gy'omwanirizaamu ejjamu okutya nerowooza n'omusajja ono wallahi wampisa musajja yeeyisa bulungi okusinga okwekalakaasiza mu pule weekalakaasa wenojjeko tishaati olaga bw'oli maseculala toweekalakaasa towoominga nti owoominga oleesa omugole ebyo byonna bitiisa butiisa okubeera masicula tekitegeeza nti nogenda olage omusaala nga bw'oli lyajja ku tishaati amaze okuyingira abagenyi bagenze yeekalakaasa la genda omukyala tola salaamu mu kisenge waatuukidde beera ng'omukyala omubuuza bulungi tula wansi bulungi gw'omusajja buuza omukyala mwanirize omuwe kamfati abeere nti atebenkere waatuuse aliwuwe tewali buzibu bwonna osobola n'okumuwa chansi n'omala eddakiika nnyingi ng'ali mu kisenge atebenkere omutima gutebenkere naye okuwoominga awo omusajja ayinza n'okulowooza oba oli musezi oba oli kiki wenoggyeko amasaati weekalakaasa la genda obuuze omukyala bulungi n'obukaka mutula wansi muwe akafuuwa bulungi gye tuyita haaga munywegere bulungi muleke awo fulumako ebweru agende ng'akuulinga mpola kubanga takumanyi leka omulembe guno gwe tuliko olwaleero omukyala ogenda okumuleeta ng'akumanyi n'abaana mubazadde balina mu masomero toyinaawo kyonna kyoyinza kukola kimutiisa naye empasa ennungi ng'omukyala lw'omuleese bamukuwadde mu butuufu lw'osoose okumulaba oteeka okweyisa enneeyisa efaanagana bw'etyo. Ensonga ey'okubiri mu mpisa ng'omukyala amaze okutuuka mu nnyumba ky'olina okukola ayulatifuha omukyala oyo mubudeebude mukwate empola nnyo bitaqdimi sharab leeta kajuyisiko bulungi kuwasengesa obulungi kaleete au bilhilwin leeta oba bubagiya oba buswiti oba buki bwonna buleete bulungi nnyo mugabule omuwe kacyayi akalungi ddala kolabira ddala nti naawe kacyayi masha Allah naawe bw'okanyaako okawulira mugabule mu ngeri efaanagana bw'etyo ezo ze zimu ku mpisa ng'omukyala atuuse mu nnyumba abantu basigadde eri bagenzi bali bweru n'okugenda bagenze kati gwe rooro yiyo butya bw'ogenda okwaniriza omukyala genda konkona olugi mpolampola tolukuba bukubi kubanga oyingira kisenge kikyo la sooka okonkone obayita abeeno konkona ajja kujja mpola akuggulire ka musajja ng'alina empisa so yalibadde akuba lukube n'oyingira oyingiza ngatto biki yingira bulungi teekawo kakeeka ku mubuuzi. Ensonga y'okubiri antulatifuha mukwate empola bitaqdimi shurub au sharabun twakayaako okunywa kajuyisa akalungi kuwasengesa obulungi oba kacyayi au hiluyat oba kubimu bagundi bisikwiti oba buswiti n'ebitambulira mu kkowa eryo buleetera anywe bulungi cyayi mwe chansi vaawo ayinza okulemerwa okulya nga bw'oli ayinza okulemerwa okulya nagati saagala nombuuza nti walidde emmotoka walidde bikunta walidde ki wakatuuka ali toyagala kulya mu ngeri ki olw'okubadde wooli tastahayi ayina ensonyi gy'oli teekawo kacyayi mpola oba labayo omuntu ku bantu baatuulewo oba ye mulekere kacyayi. Ensonga y'okusatu mu mpisa ng'omukyala atuuse bw'omala okumuwa kacyayi kamuwe bulungi nnyo obeere ng'omuwa chansi eyo. Atunyumiza omukyala ayitibwa Asma binti Yazid agamba nti kayyantu Aisha li Rasulillah nateekateeka omukyala Aisha nabbi yawasa Aisha muwala wa Abubakar agamba nti kayyantuhu au kayyantu nateekateeka Aisha radiyallahu anha li Rasulillah nemuteekateeka bulungi nnyo bwe namuteekerateekera bulungi nnyo nemuleeta eri nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe namala okumuleeta fa ataituhu nenzija eri omubaka wa da'awtuhu nemuyita ti ya Rasulallah maze okumuyingiza mu nnyumba yagira ki yateekateeka omubaka omukyalo oyo Aisha radiyallahu anha alabika obulungi eri nabbi sallallahu alayhi wasallam ne bamuwasa bwamuleeta ne bamuyingiza mu nnyumba bwe bamala okumuyingiza mu nnyumba sallallahu alayhi wasallama fa atat omukyalo ono ayitibwa Asma eyawunda omukyalo ono kyala yali mukazi mukalukalu nnyo bamuyitanga khatibatu nisa sipiika w'abakyala nga mukyala teyeri antama
bwamala okumuleeta nga yamukozeeko bulungi nnyo n'amuyingiza mu nnyumba y'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Omugole Aisha radhiyallahu anha nenga mwana muto bwamala okumuyingiza agamba nti ataituhu nenzija awali omubaka fada'awtuhu nemukoola nemuyita liwaki limujalisataha ajjatuuleko waali. bwe yamala okujja nabbi sallallahu alaihi wasallama mukazi bamuyingiza Aisha radhiyallahu anha ne bamutuuza. Ebyo ebiseera bya mu kisenge bisigalidde musajja. Kati kirungi okufunayo omukyalo omwesigwa n'ateekateekera omugole oli baawo ono mu kisenge bano abantu bamaze okugenda omukyalo omulungi omukyalo omukkiriza amanye ensonga ezo ngani Asma'un binti Yazid beyateekerateekera Aisha radhiyallahu anha linnabi sallallahu alaihi wasallam. Bamala okuyinga n'ayita nabbi sallallahu alaihi wasallam namuga jangu otuuleko wano waali mwana muleese omugole muleese jangu otuule kumpi na waali. Fajaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam omubaka bwe yajja fajalasa ala jambiha n'atuula ku saidi ye waali omukyalo ono Aisha radhiyallahu anha. Bwamala okutuukawo omukyalo n'agamba nti fa ata sallallahu alaihi wasallama bu'issin. Al-ussi yaleeta fihi labanu kikopo kiba kinene mwalimu kakyayi mwalimu otuta n'atuleeta fasharaba sallallahu alaihi wasallam. Omubaka n'anywako watanawalaha n'ayagala akiwa omukyalo oli. Mukyala we Aisha n'ayagala yamuweeko tunulira system gye tuliko mukyala ng'atuuse mu kisenge mugabule va ku bino byalidde keeki mugabule olugabulo olulwo nga bwe kyakolebwa ku mubaka sallallahu alaihi wasallam nga awasa Aisha radhiyallahu anha. Ebintu bitambula bulungi. Kati omukyalo n'ayitibwa Asma binti Yazid ateekeddeteekedde omubaka omukyala we kati amuleese mu nnyumba amuyingiza ayise nabbi jangu otula wali omukyala we. Omubaka ze sallallahu alaihi wasallam n'atuula waali. Bw'amala okutuula waali fa ata bi'ussin n'aleeta erikopo wa fihi labanun nga mulimu otuta baatutegese dda bulungi sallallahu alaihi wasallam. Fasharaba omubaka yasooka okunywa watanawalaha n'ayagala abwe n'ono mukyala we Aisha radhiyallahu anha anywe. Kati omukyala ono Aisha fakhaffat ra'saha n'akoteka omutwe wastahayat n'akwatibwa ensonyi. Asima binti Yazid waali eyateeseteese ku mbeera z'omugole agenda okulaba omwana aganya okunywa agamba nti fa anharatuha nempulira obusungu nemukambukiramuko nemugamba nti khudhi min rasulillah mujjeeko ekikopo nabbi amaze okunywa ng'ayagana ono omwana anyweko. Kiba kitegeeza nti okwenywesa weekuli mukyala okunywesa bbaawe nebbaawe okunywesa mukyala we. Naye omukyala ono omwana okubadde Aisha radhiyallahu anha yali muto fastahayat n'akwatibwa ensonyi warafadati au khafadat ra'saha n'akoteka omutwe. Ono omukyala yateeseteese Asma binti Yazid n'awulira obusungu fanaharataha n'amukambukira n'asiba ku feesi. Omwana ono Aisha radhiyallahu anha aganya okukwata ekikopo aganya okunywa nga omubaka amunywesa sallallahu alaihi wasallam. Kyekyaddirira agamba nti wa akhadhat n'akikwata fasharabat n'anywa minhu shay'a n'anywako ekiyanywako nassa wansi. Ezo ni kyonna kitulaga bulungi nti omuntu ateekeddwa bulungi nnyo okubeera nga bw'aba awasizza omukyala amuteekerateekera ebyokulya nga bwe kyaliwo ku mbaga ya nabbi sallallahu alaihi wasallama mu ngeri efaanagana bwetyo. Thumma mukyalo n'agamba atati nabiya sallallahu alaihi wasallam atatini nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Aisha anyumya nali ndi awo atatini ummi mama wange najja yawmu tazawwajani rasulullah omubaka lwe yampasa mama wange yajja fa adkhalni fi bait nanyingiza mu nnyumba. Bw'amala okunyingiza mu nnyumba wa fihi niswa mwalimu abakyala. Mu nnyumba gye baamuyingiza mwalimu abakyala abajja okwaniriza omugenyi omugole Aisha radhiyallahu anha. Idhan tuteekwa okubaayo n'abantu ab'enkizo mu kwaniriza omugenyi ono azze oba muntu omu nga bwe tulabye n'abeerayo n'ateekateeka omugenyi n'amukubiriza okunywa ne beenywesa mu ngeri efaanagana betu nga bali mu bisenge byabwe. Ekyo mina sonna okubeera nti tukola ebintu bifaanagana bwe bitu. Naye olwaleero abantu bagenda okugamba nti gende ku buko Allah nga n'agasajja gakulu agagenda okuwerekera agaana gaabwe beerabalaba dda n'agaana gaatuuka dda kuwaza ganaatekana kuzukuza
abamu batwana bazzukulu mubagenda ku mbaga ma hadha ayuha al-ikhwa mbaga enyuma nnyo nga mwetandise buli omu mupya eri munne naye wantu olina kyokola kipya bw'okola yako ekipya nanyigane ku nyindo tunabakola bikyono bulijjo anekalakasizaako wano lirabe eno birigira birifunye omugongo kubanga bali tobikola akumanyigwa wofaanana wenna okuva waggulu paka wansi kati olina byojjakko nawe okwatibwa ensonyi okukolayo ebyamagero nga bali tobikola ono badde mweyombagana buyombaganyi enseko zizeewo lwakubadde mugenze kukyala falidhalika ayuha al-ikhwa eddiini yaffe ennungi omukyala tumutandika butandisi mu mbeera eyo so si kubeera eyo tunaatera n'okufa tujje tugendeko mu bakadde eyo mpuli olumbe lunnuma tugendeko mu bakadde eyo nyinza n'okufa nga sigenze eyo kati laba embeera efaanagana bweti bajje batuwoowe bayini tuyinza okufiira awo kati ole mwagala mukole embaga byonna byojja okukola temuli kasasiro kubanga bali tobimukola akumanyi naye mwala nga muto ajja kuwangala nnyo ng'akirowooza engeri gyewamutandikamu engeri gyewamubudaabudamu n'engeri gy'obadde weeyisaamu eyo entandika y'okweyisa obulungi mu ngeri efaanagana bwetu falidhalika ayuha al-ikhwa mwalimu abakyala mu nnyumba nga basaba nga bagamba ala khayiri wa baraka abakyala abaali mu nnyumba basabira omugole oyo Aisha radiyallahu anha ngombaka amuwasizza ala khayiri wa baraka wa ala khayiri ta'irin abange nsaba Allah abawe emikisa Allah abawe obulungi n'obulungi obutiriiko obutiriisi mu nnyumba yammwe olw'omukolo gwammwe guno gwemukoze ogw'ekitiibwa ayuha al-ikhwa muganda bange abalungi kigambo kikulu nnyo omuntu okuba nga empisa gyawasirizaamu yeyo obusiraamu gye butugamba ng'omubaka bwatusomesa sallallahu alayhi wasallam ezimu ku mpisa ng'omukyala atuuse mu nnyumba antad'u laha okubeera ng'osaba antad'u allaha jalla wa ala okusaba Allah ng'omubaka bwatusomesa sallallahu alayhi wasallam yaqulu nabiyyu sallallahu alayhi wasallam idha tazawwaja ahadukum bannanga omuntu yenna afunanga omukyala aba umma bemufunanga omukyala ng'ofunye omukyalawo falyakhudhu ala nasiyatiha aw yada'u yadahu ala nasiyatiha teeka omukono wano waggulu w'ekyenyi teeka wedduwa eno gisabe muli mu nnyumba yammwe ddaba obufumbo bwonna bw'omusimbye mu misingi egy'eddiini bwonna obusimbidde ku ddiini okuva lwe watandise omukyala bw'omuleese bw'omuyingiza ekisenge hatta okubeera naye nga bwe tunaabiraba insha allahu subhanahu wa ta'ala otandika otya omukyala okuba naye mukyala ng'omuleese mugole si kuva buvi eno nga nswera bwegwa si kuva eno nga nte bwekola nga mbuzi oba nkokola olina engeri gy'oteekateekamu obusiraamu gye bwakusomesa ala yadi rasulillah sallallahu alayhi wasallam idhan mukwate ku mutwe waggulu w'ekyenyi mukwateko mbaka yagamba sallallahu alayhi wasallam idha tazawwaja ahadukum bannanga omuntu yenna bw'awasanga omukyala n'afuna omukyala aw ishtara khadiman oba ng'oleese mukozi waka oluusi n'ekidduka osobola oba ng'oleese omukozi awaka falyakhudhu aw falyada'u yadahu ala qafayha aw qafaha kwata aw nasiyatiha ala nasiyatiha kwata wano waggulu w'ekyenyi kwatawo teekawo omukono gwo ogwa ddyo soma ebigambo bino nga tonnaba kubaako kyewakoze na mukyala temunnagenda mu buliri bino si bya mu buliri la bino si bya mu buliri mukyala ali awo atuuse muteekateeka sisitimu eggwe mbaka atugamba saa sallama idha tazawwaja ahadukum mra'atan omuntu yenna awasanga omukyala aw ishtara khadiman oba oleese mukozi waka falyada'u yadahu ala nasiyatiha kwata waggulu wano w'ekyenyi gamba nti allahumma as'aluka min khayriha allahumma as'aluka min khayriha kwata ku mutwe allahumma as'aluka min khayriha wa khayra ma jalabatiha alayhi allahumma a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma jalabatiha alayhi eyedduwa gye tusaba nga tonnaba kubeera nti obeera n'omukyalawo kwata mu kyenyi waggulu wano w'ekyenyi saba edduwa omubaka gy'atuyigiriza sallallahu alayhi wasallam oba mukozi gw'oleesa waka oba muntu gw'olewasizza gamba nti allahumma as'aluka min khayriha allah nkusaba obulungi bwe obumulimu wa khayra ma jalabatihi alayha n'obulungi bwonna obwamuwundirwamu obulungi bwe nga ye n'obulungi obwamuwundirwamu wa a'udhu bika min sharriha ay allah nkusaba omponye obubi bwe
wa sharri ma fiha n'obubi obumulimu wa sharri ma jalabatiha alayhi n'obubi obwamuwundirwamu bwonna nkusaba Allah obeerenga obumponya n'omukyala asobola okikola kubanga ne sajja linzo okubeera ne lyewombekera ku mbaga naye nga kubi sajja libbi lya mmere libbi litemu kati obubi bwonna bwonna obwo busabire kweyo entandika elementary nga mwakatandika ku initial point wosabira bino byonna nawe omukyala mukwate ku mutwe kubanga wavudde nga oli mutendeke ibada yonna ekolebwa ebeerako obutendefu nawe omukyala obeerayo bino byonna wabitegeera dda nga tunaba kujja wa musajja ajja kulima emiggo omutegeere saba Allah akuwonya obubi obumulimu sajja balina emize miyitirivu abasajja balyako bakyala baabwe emmere abasajja tebaagala kuweerera baana abasajja baagala okuwasa nga tebagoberedde busiraamu nga bwe butendeka muntu kuwasa abasajja bateeka omukyala wakanaaba nga ye mukozi kati ebyo byonna nga tonnaba kubeera naye temunnabagatta misaayi sooka osabe Allahu jalla wa ala omusaba akuwonya essajja eryo naawe omusajja saba Allah akuwonya ekyala lino lyenzi kyala litambuze liyitirivu likyala lirina eggume terigambikako kyala likyafu kyala lirogozibu teriroga basajja woowe jino gyewali lyalemwayo lwa bulogo kati ebyo byonna saba Allah subhanahu wa ta'ala nga tonnaba kubaako kyokola kyonna mu ddiiro lyammwe mu ngeri efaanagana bwetu ensonga endala esaanibwa okubeera nga tugikola mu bufumbo bwaffe nga tunaatera okumaliriza ayuha al-ikhwa as-salatu ala rak'atayn okusalayo raka bbiri wa hadha manqulu min as-salafin ekyo nno kyajjibwa ku balongofu abaatusooka nga ibn Mas'ud nga asidin nga Khuzaifa abo bonna batulaga bulungi nnyo salayo raka bbiri mu ngeri efaanagana bwetyo eraka bbiri ez'osala sabiramu Allah namwo mu ngeri efaanagana bwetyo osobola okubeera ng'obeera n'omukyala ne bwe yali badde ng'alimu zongoto omuyitirivu Allah ajja kuwulira edduwa yammwe kubanga muyise mu halalin abanukule obufumbo butambule butebenkere mu ngeri efaanagana bwetyo ayuha al-ikhwa tutunuulidde ebintu ebikkirizibwa ku mbaga bye twasoose ebintu bina ne tutunuulira ensonga zino eziwerako nga adabu empisa z'omukyala ng'ayingidde mu kisenge mu ngeri efaanagana bwetyo nga tumaliriza n'esembayo asiwaak faayo nnyo attasawwukun okusenya akamwa kaba kaagazedde ebintu bingi situasi yonna gye wabaddeko okweraliikira n'ebigambo akamwa kaba kawunya bubi naawe omukyala bwe guli kwata omuswaki attasawwaku lianna attasawwukun lwaki olw'ensonga matuhalatu lifammi buli lwosenya wa ahabu ila Allah ekyo kitukuza akamwa ate Allah akyagala nnyo idhan nga tonnaba kubeera na mukyalawo sooka attasawwuk okusenya biri byonna biwedde sembyayo okusenya olutandika okuwalampa ekisanda ne munno mu ngeri ya adabu eza waggulu linnya ekitanda egyo emikolo egigenda okuddako gye tujja okulaba omulundi omulala ku episode yaffe ey'ekumi biidhinihi subhanahu wa ta'ala mukolo ogwo oguddako gwammwe babiri teweetaagisayo muntu yenna mpozi nsiri na biku oba enswera awo tewali mutawaana gonna naye omuntu awo teweetandira kye bayite okuwasa nti gundi agenda kuwasa ekyo bayite okuwasa teri abeera kuwasa n'omu okuwasa kwa babiri bakijjako SN bakiyita okuwasa naye nga kiri kuwasa olwo essaawa y'okuwasa yeeyo ti omukyala atuuse okuwaka afunye omusajja agenda kumuwasa awo bayite okuwasa wennyini awo kati okuwasa kuba kutuuse teri abeera ku mbaga ya kuwasa yaabwe babiri kati embaga ey'ababiri ey'okuwasa mukyala agenda kuwaka agenda kuwasibwa ennyana eno ekuze etuuse okuwaka eyo ennume etuuse okuwasa kati embaga eyo yegenda okuddako gyejidde okutunulira nga tonnaba kuwasa bakola batya osobole okuwasa omukyalo oyo gwoleese nga kinyusi kinene nnyo umma esobole okuganyulwa mu ebyo ebigenda okubavaamu biidhinihi subhanahu wa ta'ala ng'amakubo betugannyonnyodde omulundi ogujja tujja kutunulira okuwasa kutambula kutya empisa z'okuwasa kati awo saawa ya kuwasa okuwasa tekubeera eno mu kidaala kubeera awo wennyini nga bwe tubimaze byonna biidhinihi subhanahu wa ta'ala saba Allah tugase nabyo abeere nga atukuumira omuleereetu gwaffe guno tusobole okuyiga ahkaami al-usrati al-muslima amaka amakkiriza gasaana kutambula gatya walhamdulillahi rabbil alamin